Okunoonyereza okwakolebwa ekitongole kya Afrobarometer mu kalulu ka 2006 bannabyabufuzi batandika okugulirira abalonzi nga bakozesa ssente, emmere n'ebirabo okugeza engoye ng'okuva ku olwo omuze guno guzze gweyongera. Nga tusemberedde akalulu ka bonna ka 2026 tukuleetedde emboozi ey'enjawulo ku nsonga eno nawa weereka ebyobufuzi by'eggwanga kubanga kati bannabyabufuzi abamu bakikola misana tuku okusikiriza abalonzi okubawa obululu. Nga 23 omwezi ogw'omunaana pulezidenti bwe yali mu lukiiko lwa NEC mu maka g'obwa pulezidenti Entebbe yalabula ku muze guno ogw'okugulirira abalonzi kubanga ogyeko okussa ebiseera by'eggwanga eby'omu maaso mu matigga kijjako abalonzi eddembe lyabwe okwerondera omukulembeze gwe baagala. Democracy is built on accountability. I am elected, I must go back and help my people. If I don't help them, they should be able to remove me. But now, when you win by money, or you cheat, it means you can be a leader whether the people like you or not. President yategeza ntayinza kukkiriza muze guno kuba kijja n'abalonzi ku mulamwa ne batandika okusaba obusente obutaliimu era yasaba bannabyabufuzi okukolera awamu okugulwanyisa. This is very dangerous. It means the whole concept of leadership is now distorted and we can't accept this. So therefore understand, when I got this, I said no, there are two sides. The tribunal is there doing whatever they are doing, that's the electoral side, but we are going to handle the criminal side. President agamba nti bannabyabufuzi bateekwa okuddayo ku nnono y'okumatiza abalonzi okusinga okulowooleza mu kubagulirira n'ensimbi n'ebintu ebikalu. It's like medicine. If they give you tablets and you don't take them the right way, the disease will not go away. The medicine of democracy is accountability. You don't coerce us, you persuade us, and we support for you voluntarily. Not by force, not by inducement, but by example. Ssentebe w'akakiiko ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama naye azaalabula bannabyabufuzi okwewala okugulirira abalonzi nga mwenda omwezi guno yasaba bannaddiini okukomya okuyita bannabyabufuzi mu masinzizo okusonda ssente ng'agamba bakakozesa ng'akakisa okuyega abalonzi. Tekikkirizibwa bw'ofuuka candidate tokkirizibwa okukozesa ssente kubanga oba ogulirira abalonzi. Tokkirizibwa ogenda n'ozimba Nayikondo mu kyalo kyewammwe banange munzijjukire ndi wano nze mbakoledde Nayikondo, that's bribery. Tokkirizibwa okuwaayo amabaati ku kanisa oba kereziya oba muzigiti. Henry Muguzi akulira ekitongole kya Alliance for Finance Monitoring bwe yali ku pulogulaamu ya Kabbinkano nga 8 omwezi guno yategeeza nti okulonda bwe kuyingiramu okugulirira demokulasiya tabaawo. Ordinarily essente wali wadde ozikozesa okweyogerako okuba posita okusasula abakunoonyeza akalulu okutegeka enkuŋŋaana zo meeting kakuyegezo gula amafuta naye bwe tutandika okulaba tuzze tulaba nti bava ku mulamwa ne batandika okukozesa ssente mu ngeri erabika okuba nti etyobwala butyoboozi ekinyusi ky'okulonda. Ku Kabbinkano yakubaganya ebirowoozo n'omubaka wa Paalamenti ya East Africa era munnamateeka Fred Mukasambidde n'omubaka w'e Kasambya David Kabanda ne kanseri ya Sinalukoola owa Kawempe North era bannyonnyola okugulirira abalonzi okutandikira n'ebizibu ebikirimu. Abalonzi tubagamba kkiriza bulungi nnyo omuntu azanyire ku lubuto lwo naye tomukkiriza okuzanyira ku bwongo obwo. Jjukira weewola ojje okyabangibwa n'oddamu ne weewola. Kaakati ate bano bonna abaakuteekamu wano mu constituency naye omusajja okimanyi nti osanga chairman wa district ng'asaba gwagenda okuwa obwa deputy essente nga mugamba nze nja kuwa obwa deputy bwange obeere nga gwe mumyuka wange naye mpaayo ku ssente. Akulira Anti-Corruption Coalition Uganda Maron Agaba agamba nti okugulira abalonzi yafuuka nkola nga n'abalonzi bennyini bagimanyiira nti eyeesimbyewo ateekwa okubaako kyavaako. Agaba agamba nti n'ebibiina by'obufuzi bikoseddwa kuba ssente kati ze ziramula. Gavumenti egulira abalonzi, opposition egulira abalonzi, buli omu yena agulira abalonzi kati gufuuka muze efuuka nnono.
era ebanzibu nnyo yakujjawo. Ekyokubiri n'amateeka manafu agaba agambye nti Uganda yeetaaga etteeka erirungamya ensaasanya ya ssente mu kulonda ng'eyeesimbyewo ateekwa okunnyonnyola gy'agenda okujja ssente n'engeri gy'agenda okuyisaasaanya era nti teyandisaanye kusussa bukadde 50 mu kalulu ku kifo ky'omubaka wa paalamenti. Kati ente omuntu asobola kugenda n'afuna ne ssente n'azijja ku kibanda oba n'azijja ku batunzi b'enjaga n'azireeta wano n'azissa mu kalulu. Omuntu asobola okuba ssente za gavumenti n'azireeta n'aziwa abalonzi n'azissa mu kalulu kubanga tetulina tteeka lyonna. Abalonzi agaba balabudde okukomya okusabiriza bannabyabufuzi basinzire ku bisaanyizo na busobozi. Omuntu bamuwa nusu 2,200 n'agenda ku lining n'akuba akalulu, ne bamuwa omutwalo n'agenda ku lining n'akuba akalulu, olugoyi oba sukaali n'agenda n'akola ki n'akuba akalulu. So kati demokrasi yaffe yavadda ku nsonga. Muguzi n'embidde bakkaanyiza nti eggwanga lyetaaga ebbanguliro lya bannabyabufuzi ne kkooti eyeetengeredde okukola ku nsonga z'ebyokulonda. Kati ssente ekizituusa okugenda mu muntu agenda okulonda kitandikira ku muntu ayagala bamulonde. Atuuka n'abanga ensonga ezimulondesa taziraba, n'abanga alina kuba na ndagaano gy'amaliriza ku olwo. Singa tewabeerawo nkola yonna kikolebwa kyonna kutangira bungi bwa ssente zino nga nekisinga obungi tetumanyi gye ziva. Ezimu ziva mu makubo agatategerekeka. Bw'olaba engeri gye bazimaasamasa kizibu nnyo okulowooza nti ssente zavudde mu makubo matuufu.